Lydia Kyomukama y'omu ku bayizi abatalaba nga muyizi mu Special Needs Education Unit ng'eno kitundu ku ssomero Limisanvu Demonstration School mu district y'e Bukomansimbi. Ono asoma ekibiina kya 6 era ng'omwaka ogujja asuubirwa okutuula ekyomusanvu. Kyokka okuyita amasomo agamu ng'okubala kujja kuba kulinnya lusozi Gambalagala kubanga kakyatandika kulisoma tabangako na mukugu ayinza kumuyambako na butya bw'alina kulya nganga. Kati oyinza ng'okugamba omwana okusomerako oluusi n'agamba nkooye oba n'akusomera n'otamalayo bulungi waaka. Okusinziira ku Kyomukama alina obuzibu ku bubonero obw'okubala nga talina na muntu asobola kumusomeramu nti kuba bo tebalina bitabo byabwe ebibasobozesa okutegeera bye basoma. Sabjekiti y'okubala eyo empisaamu kale bubi oluusi obubonero obumu nga tobujjukira bulungi. Ono tali yekka ne munne Sylvia Najjumba alina ekizibu kye kimu eky'obutalaba olw'okuba nti omusomesa awandiika ku lubaawo. Mathematics ansumbuwamuko okugeza nga bateekawo aka ku lubaawo bwe babeera nga tukyasomesa waka ku lubaawo awo ng'asomesa waliwo ebintu ebimu byayogera nga kale nze ndaba nga sibitegeera. Hanifa Nanyonga atubuulidde nga bw'atuuka ne yeetamwa okusoma olw'abanne okumuyeeyanga entakera nga bw'aliko obulemu. Mbeera ntya okubeera abantu kale nga we bali awo nga bangi kati nga mmwe mbeera ntya mbeera manyi bagendera kunsekerera oba kunjeeya. Okusinziira ku mukulu w'essomero lino Fred Mugabi, abayizi balina abasomesa 3 bokka nga baliko obulemu ekibakosezza mu byenjigiriza byabwe. Kubanga abasomesa okubala naddala nga bamanyi okulimu braille, mathematics braille, batono ddala ate tebalabika. N'olwekyo era kizze kikosa abaana baffe abazzi basomera wano. Okusinziira ku ono n'ensimbi obukadde 5 gavumenti zeebawa buli mwaka okulabirira abayizi bano ntono nnyo ate ng'ebikozesebwa byabwe bya bbeeyi. Weesanga nga n'abaana abamu abazadde babatulekera wano nga ne mu luwummula ffe tulina okubalabirira naye nga ssente ezo zaalibadde zirwaninga taamu namba naye era nazo ntono ddala. Empapula zino ez'okusoma naddala abaana baffe batalaba empapula ez'okusoma teziri bumu ate nga za bbeeyi kubanga head teacher atugambye nti zigula emitwalo 3. Anne Florence Nakabuye omusomesa w'abayizi bano abaliko obulemu agamba nti etteeka liragira abayizi okubanga buli muyizi aliko abasomesa 5 waakiri nga newankubadde buli kika kya bulemu bakirina tebalina busobozi butuusa buweereza ku bayizi bano. Kati ono ayagala babafunira obutabo bw'okubala naddala obw'abayizi bano abatalaba. Ate ne curriculum ekyuka buli kiseera n'olwekyo twandisabye nti tufunirweyo ku butabo bw'okubala fine weebuli naye ate buli mu print kati nga ffe abatalaba tebukola ki tebutuyamba ate ne sayinizi si ze zimu eza braille ndala n'eza print ki ndala. Bano nti ne kaabuyonjo zibakaluubirira okukozesa olw'okuba nti tezaakolebwa mu ngeri ebawamwaganya. Akulira ebyenjigiriza Bukomansimbi Patrick Ziwa ku lukomo lw'essimu agamba nti bali mu kaweefube ow'okuwandiisa abasomesa 3 mu mwaka gw'ebyensimbi guno okulaba ng'ekizibu kino bakinogera eddagala. Tugenda kuba tubongera kuba tulina abasomesa baffe nga 3 abaavaamu olw'ensonga ezitali zimu, abalala balwadde, abalala bafuna ebizibuzibu ebitali bimu ne bavaayo mu ssomero eryo. Naye mu mwezi guno ogw'omusanvu disitulikiti erina enteekateeka tugenda kuwandiika abasomesa era tusuubira tugenda kuba nga tubafunira abasomesa abalala 3 abasobola okudda mu bifo by'abali abaavaamu kubanga obwo obusobozi tubulina. Gertrude Mutyaba, NTV Akawungeezi.